Tonya mu January muno. January yachuka. Bane amazalibwa amalungi Vivian Tendo. Omulezi wamtedde akabalu wa viwati. Omulezi weno waswaga. Mwa okunywa abasajja bambala jento. Ngokukwata ebigambo bimwambaze wali watudde. Amunyo amalwa jento nga temumanyi nti just musumba busumba naye ngo omutwe muvubuka. Kali amazali jaja book by its cover. Njijajinga paka cover weva. Mucha atomera nnyo ne zijini. You want a bad boy by even his looks. Kumbe bad boy asobola okubeera gentleman. So kakati ebyo. Kale naye nga amazali bamalungi Vivian Tendo. Kati olukungaana lwa Namulo lukyagendera ddala maaso Abannayuganda bangi tebalutegeerera ko ddala. Beetaaga oddumanya. Teri mu ggwanga lyabwe. Ne kibagattako ki. Basobola balumanyi. Kale nero okungana tuyinza ddufunamu ki. Katulabe wano byennyini bugwa byagenda tugamba ali ku Yusuf Lulero Road soko omutuwe. Kale webale nnyo Hafi ne muganda wange Simon n'omulabi wa BBS Refina ne program Sumula yona yona gy'osinzira mu ggwanga okubanga ate otogeka amaaso njagala okubanga ate nkutegeeza nti nze Sulaiman Ssebuggwawo nate okubanga nkutuusaako ate munange ebife eno njagala okutegeeza nti olunaku olw'eggulo mu bitundu by'e Munyonyo ku Speak Resort olukungaana lwa Namu lwasobodde okubanga ate lutandika era nga olaba effects zaalo n'abakungu abamu okuva mu mawanga ag'enjawulo nga olaba bali mu kuba nga baba baggulira ekkubo era nga oza emmotoka za protocol zisobola okubanga ate munaye ziyitawo okubanga zongerayo abakungu okusinziira ku munnamali waffe yabaddeyo olunaku lw'eggulo yategeezezza nti obungi bw'emmotoka zino kisinziira ku kitiibwa n'amaanyi g'omuntu oyo gwe ziba zitwala era gwe ziba ziwerekera kati nakadde kano njagala okutegeeza nti ebyokwerinda mu nkulungo ez'enjawulo naddala abakungu bano bye baba bagenda okuyita ate munange byongera okuba nga binywezebwa buli kadde era nga olaba nti effects oba ate biyinza okuba nga biviiramu ke kalipagano k'ebidduka nga Robert Kalemera wayinza okuba nga akulaga nti emmotoka bakwatako eza oluuyi olumu ne basobola okuba nga ate bata endala ne zitambula era nga akadde kano ku nkulungo eno ku kkubo liri erikwongerayo emulago erikuzayo ku Yusufule erikutwala ekamooca neryo erikutwala ewandege yawe ensinzidde okubanga nkuweereza njagala okutegeeza nti akalipagano k'ebidduka ko kakyali kangi ddala era nga olaba nti omukulu oli yakayitawo kati abasirikale bazzemu okubanga ate munnange bata emmotoka zino ziddemu zitambule mu mbeera bweti kino nno kitambulira ddala kumpi olunaku lulamba nga buli kadde omukungu okusinziira gy'abava ne wabayita oluguudo luggalwa abantu ne basobola okubanga ate munaye bakwatiriramuko abakulu bamala okuyitayo olwo nabo ne basobola okubanga ate munnange baddamu okukakkalabya emirimu gyabo abantu bangi nnyo olunaku lw'eggulo bavuddeyo ne beemulugunya nga bagamba oba oliawo enteekateeka eno ebakosezza byansuso omuli naddala abavuzi ba bodaboda abagiddwa ku makubo okubanga ate munnange bongerwayo munda okubanga ate munnange basobola okubanga beerulira abakungu abajja okubanga bakyulula mu lukiiko lwa Namu okubanga ate munnange basobola okuyitawo nga tewali kutaataaganzibwa kwonna abantu bano bavuddeyo nga beemulugunya nga bagamba nti oba oliawo bandibadde bateerwawo enteekateeka endala ne batabanga banyigirizibwa wakati obudde buno tebasobola okubanga ate munnange bafuna kyakulya nga babadde bakifuna yes bafuna naye ate singa babadde bafuna ate mulimu n'abo abalala batakwasizaamu ddala kati gamba nga abamaduuka mu bitundu ebyo ate mulimu n'abo abakakibwa okubanga ate munnange baddaabiriza nga bagamba nti mukadde ebbanga abakulu bagenda obbanga bamalawo ate sente zandibadde zibaliisa n'okubalabirira bazimala nga baddaabiriza bazimala nga ate munnange baddaabiriza nandibadde nsobola okufunayo ku bantu abamu naye munnaye era nga olaba nti embeera yakayisanyo abantu batambula naye neerawo otunula oluuyi luli osobola okulaba nti ate era emmotoka ezitwala abakungu bano zongera okuba nga ate munnange zituuka ku nkulungo eno era emmotoka zino ezituuka olwo munnamwenna ababadde bayitawo muddamu ne muyimirira emmotoka zino nisobola okuba nga ate munnange zongerayo abakungu bano ebyokwerinda ku kkubo byongera okuba nga binywezebwa buli olukya era buli akadde akayitawo ebyokwerinda byo bisobola byongera kuba nga ate munnange binywezebwa abakungu bano basobole okuba nga ate munnange batambula mirembe awatali abakuba ku mukono kakati njagala okutegeeza gwe munnange atulaba ku BBS Telefina nti embeera eno tujja kuba nga ate twongera ogikutuusaako mu bitundu byaffe byonna gye tusinzira okuba nga tukuweereza mu mpeereza zaffe zonna omuli amawulire gambuuze omuli amawulire gy'otobadde n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 akadde kano njagala nkomewo Joli Hafi ne Simon ate munnange mwongereyo omulabi wa BBS Telefina nze Sulaiman Ssebuggwawo nkoze ne Robert Kalemera okutuusaako ebifaananyi 2024 tujja kuweereza paka kuwulira bubi obugumiikiriza n'obugonvu kirabo kya mwoyo abasajja pressure gye baliko ne directions balina kakati ezo emboozi batajja kukutuuzaawo kukola ki kugamba kakati
olaba tuli ku time ku trafficking olaba n'abakulu bennyini kuba enkofira y'abakulu ogiraba ya white eya white batera kujja mu operation z'abipapula oba ontegeera nga balina era bajja nga ku kintu kyanjawulo so omusajja bwagamba nti kola bwoti badde nsaba era bebabeera ku kkubo kintu ku ddogo tavaayo ezibankalu omusajja agamba omusajja oli gwolaba amanoonya ga mukama kakati badde nsaba omusajja bwakugamba nti kola bwoti. Yeah, let us just obey for our own safety. No. Wanji mukwano. Zote nyawa. Bulungi wasuzotya. Ndi nyawa. Teka za nnamu. Ewamwe kiri kityoli luddawa. Nafunye nyumba ate mu kikomera ziri mu bbiri. Yes sebo ziri side ki? Ziri walinga we twagenda ne tusanga nyumba bagitutte walinga wa Samona. Zibaze bloka. Kakati nenda kuje simu bulwaganye jikwata. Ziri mu sente mmeka? Ya kakadde ya solo kusalirako. Ayagala emyezi emeka? Kimanye ebisadi mu biteesa naye. Wene nyumba ziri mu bbiri ate nnungi. Saagala mayumba transfer ayagala security gino simaya ate mpesa twate n'omwezi gwa security. Eyo na mu biteesaako. Muntu walaba abantu ayagala nyumba zali ate byonna mu biteesa. Kale kakati ndoza ngenda kukumbadde nina byemaliza ngenda kukubira. Kale. Mu dakiika 10. Newe we olaba sikubidde oddamu n'onkubira kwa nyinza ofuna ebinkotte. Akubire kubazuka n'ensonga nabo muwulireko. Ale mune toli bloka. Awono we batwagala. Nga tetugatta. Hello. Wanji sebo. Bana sayimo jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Mwebala okuweereza. Naawe okulaba. Oyagala nnyo ebyonooneso vice chairman naawe. Ngole ndya. Kakati munange. Njagala okwebaza. Vice toyina ya time. So azizaamu.